bagamba gwe omukyala ateekateeka ekyenkya ateekateeka ekyemisana gwe wa wooteri kozesa ebintu ebirungi ebigenda okuba nga bigatta value ku mmereyo ng'ate emmereyo ewooma. Rings and cooking oil ye buto gwolina okuba nga ofumbisa ate munange asangibwa amaduuka gonna mu Uganda ne supermarket ekuli okumpi. Prestige margarine ate oyo tumumanyi funa omugati gwa ntake tekako prestige ate obeere munenga owoomerwa osaana omugata mu porridge n'okubira omwana wo porridge akamonda akazungu bana abaana atandika obutandisa okulya naawe omuntu omukulu obugi buteeke mu prestige ate ojja kuwulira nga butambula. Balina lanzo oyo nno waakunaaba amusobola omugula ekitole kimu newonaaba gwe omukyala naawe omwami. Ate balina ne jama ye waakwoza ngoye, balina toast detergent waliwo ow'ekyuma gwoteeka mu washing machine ne gwoyozesa engalo. Genda ku dduuka supermarket obagambe mupe products zino eziba mu bannaffe aba prestige aba chapa General Enterprise bali kutusaako wane waffe mu Uganda tukyayogeramu emboozi enyuma. We have atuwaddemu hope mu kwagala neffe ffennyini kyenjige essaawa zino affe twemazeemu essubi mu kwagala kulw'ensonga nti ebintu bye tulabanga eby'amaanyi ate bitono tusobola obbikola naye true love ekyaliyo. Sharon, right now true love ekendedde teri mu kyalo teri mu kibuga. Sikiwante essaawa zino true love ekyaliyo nze nganze for some of the reasons zesobola okugambako nti ate abakadde baffe bennyini be babyonoonye abatuzaala nti musajja wange nze gwe nandyagadde ndeete twezimbe at my young age mami tajja mwagala kuba musajja mwavu so nina genda ewali omusajja akoze njagala oyo. So I'm not going there for true love. I'm going there for your parents, for my parents and bulamu. You're looking for a life. For a life. Yeah. Singa kibadde nti right now omwana kwa Sharon osanga kati omwana kati buli mwana oba varsity wa senior 4 ba S6 osanga omwana ngakolera emitwalo gya 3 ng'essimu gyakwata ya 1.5 oba 5 kati gwe bakugambyeko nti omwana wati alina true love. Kati gwe tulina true love laba gy'okuteya bukadde bumeka. Me am a working woman. And you're a married one. And I'm a married one. Nti nze Sharon nze gayi wange we yanfuna nga bwe nkugambye yali yanjagala ndowooza nga yatera alaba ayagala mwana muto kuba si mukulu nnyo naye I think God sent me someone gwe nali njagala abantu gye bali nga nze Katonda n'amuweerawo sport ye. Yeah, true. Naye ye actually kye nali njagala I wanted a car by then. Nangamba I'm going to come back I tell you kyengenda okugamba bwe yakoma onambuzaako oyina sente kandi muganze sirina naye mukwano gwange bamwadde motoka nga katashogana n'ofumirwa bba mukwano gwe. I love that. Okay. So olwamala najja what I remember very well yaleta 10M nali sizirabangako nalabanga mpadde miliyoni 10 kwana sente nava naze Kampala ngenda naze ye malabanga nako ngendo oziraga naye nga bwonsanga ninga omulalo kuba nali manyi nayambala bulungi bajja kunkuba akatayimbwa ngotwala sente kuziraga natwala sente mu bantu basatu so yangamba sagala kuwa kyennyanja kankuyigirize we bavuba ekyennyanja bw'okolanga n'otuuka mu half of the money ezigula emmotoka newe ndiba sirina nditunda ewantu nkwongerezeeko ogula emmotoka. Ndozi yakuwa capital. Ye yangamba zikole mu kyoyagala ng'omukyalo omugezi. Sharon sente bangamba zikole mu kyoyagala. Twalowooza gula Brazilian kati munange nedda. Era I remember very well sente nazikwata era okubeera n'emikwano gitegeera mirungi nnyo olina ngamba no so I can do a business that can transform obadde wakanga oyina ebintu byo byoyigayiga mu lockdown yakyusa abantu abaali abagezi abakyala tebasigala kyekimu zinabiranga ku YouTube nga ndaba ebintu ebya cosmetics biki n'entandika kadduka kange nze njukira bulungi namalanga emyezi 6 nga siba nviiri nga sagala kozesa ze siyingiza. Osobola osanga omuntu ng'ali emitwalo 5 buli lunaku nga akola mutwalo olunaku abakazi gye bali nze ndabira kuba nabe nkozesa ku dduuka kyomuwa sente ntono naye ng'afunya sente nnyingi obuli expensive. Sharon n'entandika business era waliwo omuntu yangamba kale I wonder ofunyemu ku sente naye okyasiba obuviri bwa layisi naye by that time yakiŋŋamba ekintu ekyo tasobola kukola bye yali akola ate biri ebiseera kubanga atera njagala mbabuulire the moment a guy loves you ng'oli awo toyina plan buli kyomugattako kitwala sente your time after 6 months it is going to expire agenda kuba akoze buli kimu kyayagala okukozesa ku mubiri gwo nga kikooye afuna abalala
omwana yangambe bakoowa omukazi omu nentya n'okutya bakoowa Sharon right now omukyala wanaaba nga si wa value tebalifumbirwa ng'omusajja talina kyakweguyako tebalifumbirwa era kyobala waliwo abasajja nga agenda kugamba kola buli kimu mukyala wange tamanyi ng'amanyi mukyala wa mugaso nnyo n'okusikati kyobala nti bano abakyala bo babeera busy n'oddeeyo n'ogamba munange me I know all styles of sex kati gwe ozimanyi naye ate waliwo omuntu amanyi all styles of making money kati mugenda kubinsa omuntu. This is beautiful. You know all styles of sex. The other one is styles of making money. Wow. I love that. Oshitegeera. So kati that's why you love ennaku zino nti ate abaana abalungi bali ku competition n'abantu be bayita ababi. Etya. Anti kati omulungi agenda kutwala obudde bungi ali mulabwa. Genda otunuulira abaana abanoonya basenga sawa zino. Those things of where obakyala kwerunga. They are very beautiful and young girls abayina those good bodies kwa basiba mu gym. Nekiri kyegambye kubanga bana basajja balina ekintu ekibambala bwe kimala okubata what next? Valuing his wife from back home. Totally strategies on na plan is bagenda kola batya sente weziri. Sharon, if you know or if you're a woman who is at home nenga omusajja tasobola kugamba kino kyalemye baby kino kyaganye and I'm stressed nga you're ever in happy moments your time is coming even if you have just 2 kids kubanga abantu we batu babera sometimes mubera ne number za mmwe ngagamba my baby buli kye mugamba mpa. Sharon, men break down oba mugagga oba mwavu time etuuka nga waliwo ekiganye nga yeetaga time nagamba you know what babe, I feel like this is taking me off n'omanya n'okumanya nti nusula njogera nnyo naye mumwa gwange gusirike nusula nsabiriza buli kimu but let me pull back oba kakiko badde oyagala n'osirika n'obanga atakayina kyovola abakyala balina okubeerawo nga balina value era abantu we batu tosobola musanga nga abonaabona mu bufumbo pulani nga yo omuntu agirina amanye nyingiza ya ba amanye enfulumye ne kati gwe oliwo just musajja ku splashings money oshegera Sharon kiringa gayi bwanajja nakusanga nga you at home oba oyina wokola nagamba you know what baby I love you so much njagala kutwalako Dubai baby nkuletedde ka iPhone kano kalungi toyina wokola toyina yadde omudala gw'ennyanja and you're excited by giving me an iPhone all amaze okulaga nti gwe nze nalaba obwongo bwo nga bulalu because Sharon oyina ogenda okukozesa ekintu ku bulamu bwo nga kirina value gye kitegeeza gy'olinze era ngamba abantu if you have a phone naddala smartphone by the time you load on data make sure eyina value gy'oli toba na bintu mu bulamu neguba mukwano nga tegukugasa gute kalimo omugenda namugamba nti abagagga babeera n'abaleebeezi naye tosobola kusanga mugagga downtown bantu bano bababeerera downtown so Goloza olwokuba oli wakambuno you know all styles of sex it is going to keep this man that is what is making people to be prisoned omukyala nga gwe nanga akola do you think when you wake up in the morning no gamba you know what baby njagagenda ko kumala kite rest oloza omusajja yagenda kugamba mbo ogenda kwenda Kachimani ogenda umula. Kati chopola bana bakyala babere nabeera mu buwambe. Nze omusajja wange tanzikiriza ko kutambula, tanzikiriza kulaba ba family kubanga yembera gwe gye weteekamu. Aya bas. Oshigida wa they know all of style sex. Wale bangambe wa style wajita miserable style. Ojimanyi ya sex. I don't know. Wait, tojimanyi. Nza I know all sex, bazita bati. Sebimanyi. Bajingambye lero mbu waliyo miserable style mu sex. Ngamba sinaje kolako miserable chaka nayo njigezeeko oba yene nkuma yo mu bufumbo. Munanga Sharon abantu balina ku adding on sex because sex right now is very cheap. Yeah. Oshtegera one Kampala omusajja natula butuzi motoka inagenda nga tambuza ndabirwamu wansi ku kkubo asobola ofuna abawala benga 10 just okuvuga okuvana okumala kayo okutuuka ekajansa bafunye abaana 10. Oshtegera so kati abakyala ino beere wakanga oyina ekikubakinze ekyamaanyi. Si just sex kuba kati sex ebyaddala tebikyali. Wali abakyala batalina bwongo buzimba basajja. Bebangi. Tonimba. Bebangi mukwano. Ngoli mukazi bamuzaala ngo bayibo batugambye nga yo mutwe mukalwa yatekako butesi wigi. Abo bangi nnyo. Anti babeera baagala bya bwereere. Bayina that tank mukazi aliwo kuweebwa. Yeah, kimuli okufukirirwa. Kituufu. Ekimuli kirina ofukirirwa naye ate gwoleeta ki?
generation yeno mirembe yakyusa abantu batabiberera nze right now I'm not surprised kubanga tubera ku social media nolaba omuntu nga yali ategeera yali wantu wa muntu ogenda okulaba omukazi kyeyafuka nawe nosasira omusajja yali yamuwasa ngolaba kaali kakokolo ne kebikka ezo example sana zimentioninga kubanga abantu kwe balina omutundu nogamba wow be you Sharon waliwo abakazi na omusajja n'agenda n'awasa omukazi nga ye yamugamba ngesagala mama wange sagala tata wange family yaffe n'abalogo kati omusajja no bagambye asobola okubeerawo n'asetolinga waganira mama wa kuzaala mbo olwakuba alina kye yakkola mb'osobola okwagala ono gw'osanze obukulu ya Rabbi it's a hard one osobola okwagala gw'osanze obukulu ng'akuzaala wa mugaana no it goes back to you to me to you to them ekibuzo ekirala you abakyala bali busy bali mu business world yes you have money yes how do you balance money and marriage kati nganze nkomo okukola saa 12:3 even wakiteekawo it's a system even all my clients no 12 by the way teri muntu agaba peace nga mukyala akola babeera programmed Sharon gwono abantu babanagenda mbala babuke I have to go back and sleep because I have to wake up very early in the morning I go to work so mwami wange obudde bwange bugenda mu bula wanga nina okudde waka mukyala wabeera mukozi sebo gola tuba tutwejerabya okulya obuli emmere wali ya mitwale 3 ngasa okudde wange enfumbe mukene ne rice wali kati ngamba oti ambuno omukyala watwe si mulungi wakwasa tubeera very responsible tuba oba otya on your status togenda kumala gali ya buli wamu meaning you have to go back home you prepare your home oshegeera so teri tekyo tebage kigamba nti business woman muzibu wa kubeera naye it cannot happen omuntu amala okukola nga ino kudde waka oshegeera baba bakoye ate abantu abazibu bana batena kyakola kubanga alina okutambula mutala ku mutala baba noonya kiddako ekitali kunze nti nze mba nina okukola byenkola nze no ngende mu kisenge kyange ate ndabe ebyencha binabeera bitya nebake nokola nga bukyali kasi so kugamba mbo omukyala akola mazima ddala wa hard time mu mukwano bebali best mu kwagala when you got money didn't you get excited because twebeka abakyala abamu ebafuna sente mu business world mufuna sente mufuka excited you see things the other way nolabanga buli kimu okisobola sente ngozikoze ngozibbi ngozekoleredde abobola babeera excited ennyo baba bazibbi really? Sharon sente emenya sente mu kumenya era kale ne woba ojenjoyinga nawe ojjukira kweri sweet oshitegera ate sente mugenyi so making money is easier if at all oyina obwongo but keeping it is hard. It is very very hard bazo okunteresa sente ngambo zinoonya you sure ogenda no ngamba gendo zinoonya kubanga ena nenzinoonya nenzifuna nayo zitereka binnema oshegera kyobola omukyala ena emikwano emikwano gino gituyambako kingi nnyo mbwe natandika okukola nefunamu ku busente awo nga naawe wokitegeera naye era nze nalowooza nga birala kangendeke Dubai ndabe products zaabwe ziri zitya weebityo kale because namanya sente zange gye zivudde ekintu sajja buzi ne bakimpa nekituulamu nzize kenyininyini zakye boosting ogenda waggulu so I don't think nti no ababeera bazibbye nga alina waazijja sente ze najja nasprashing ate n'ekirala this social media it makes people admire abantu be balina okusabira ngoli yeetaaga saala mwe mubeerayo ku mativi gamu n'ogamba nusula oyo omwagala naye ng'essaala nusula ze yeetaaga tozimanyi nga kuzibu kwatudde nnyo Sharon, fake people are the people abali ku social media. Me have seen people who have money. Lwakwa kati fe bino ebintu bitusanze. If atolo na ina wensolo kipushinga nenzira yema beganze nandize mabeke. Nokolo nayo nobera mu bobulamu. Nayo nembera mu bobulamu obuli private. Bana abantu bola banajja nakola kino simanya bichi abantu they have money, they are not doing anything. Wali eyo basirise just police zezibamanyi bichi bwe bityo ebimugasa ebimugattako nene social media abantu betu admiring atulina basabira kwanga babera mu bulamu nga buli fake buli kimu kyakola nga kiri fake mwana yangambe yaina dating website jaliko emusasula buli lunaku buli wa chatting n'omusajja omuganda ati abana abawala temwerabidde njagala nti bagambe kwanza siri muwala mu bindi muwala mulungi mufune bye mukola ezo dating site mugena zibeera ko mugena beera ku TikTok mugena trending amujja kwera ku Facebook mugena trending naye nino omuntu gwena bade naye nagamba ogenda ngako kubijja bye wamwe obitunulire okuva gye bitandikira paka gye bisemba
mu bwongo bw'okiteekemu nti awe weebasa abantu abo waliwo abaafa nga bakusinga obukulu waliwo abaafa nga gwe abasinga obukulu emibiri gino gigwa era gisagala nayo gwe ogenda sagala gutya because you're not going to be a queen for a long time ogenda tuka ekiseera you expire nga tekyali akulaba nina abantu abombe tulanga twabali bamanyi nga balina emibiri emirungi naye ng'emibiri tebagifunamu ku figure ennungi gy'olina ne kale ennungi n'omubiri gwo singa bannanga otekako obwongo n'obeera ng'olina kyokola ogenda kuba oyambiddwa eva tubalaba mu hotels ne mwewuuba nova mweno noveri but why don't you just sell a prostitute because teri muntu toli muntu nti olina business gy'oddukanye tolina sho gy'ogenze kukolera wantu naye nobango eva Monday to Monday go twagobera mu hotels mukwana abantu abategera tuba tukimanyi nti no muba mugenze kweryamwe njogera yamwe nga weegamba nti obeera weetunda but you can be better than that omanyi temwagala kukitegeera naye mutunuulire emabega mu Uganda muno mubaddemu abawala babadde abamanyi n'emibiri ng'essaawa zino ne wayimira teri agenda mutwala kyova olaba bali mu kufulumya obutambi bwammwe ne balaga obwerere ate teri muntu gwe balaga bwerere ku nsi kuno ensi n'ebulaba n'osigala kyekimu abaana ogenda kubagamba ki engo bwagundi bwafuluma Fabiola taliyo tafumba Sharon mukwano ekintu ky'obwerere kirala egyebeera kasi jukira ebintu ebibeera ku media oku Sharon ebintu tebigenda our kids right now oluba okwata ku simu agenda ku TikTok aliba ali awo ng'obwerere bwa mami buyitawo those people babeera depressed oshegeera naye nga singa oba toyagadde bingi people you learn to accept lwaki obisana because nusula agenzeko Dubai nawe oyagala genda Dubai genda ewantu wosobola kumala kai otagenda kumalako mirembe you ever in silly competitions you women abachala batujidde no leero Sharon not that naye abaana we want to be better you inspire us Nusula if I sit with you here and I look at you and I'm like she's having this iPhone naye kan fole nyo fole iPhone yeno. Okay. Why don't you just go and ask Nusra how did you do it? Era manengera kubuzo osomesa okukola ebizigo nzije nsoma ebizigo nange ate abana tebagala kukola Sharon ogenda n'ogamba mwana nagamba naye kati anyway ogenda n'oleeta omwana ng'obulamu bwe bwa bbeeyi tasobola nakola ng'alabira ddala gw'oli kisembo ng'obulamu bwona ye bwa bbeeyi kusinga kuggwe nze njagala bagamba kubanga nze ndi muwala mulungi nsanga bagayi bonna balina potential naye ekintu nga bakikuwadde buwi tekikuumika naye ekintu ekikyo Sharon kikuumika muve mu hotels ze mwewuubamu musooke musabe ku bintu ebikalu mutandike there is life every day after social media but there's this a struggle of starting a business Nusula kati go tugamba nti tetwagala kukola naye twagala naye okutandika mwabamanyi temutuwadde chance tuyigiriza twatandika tutya tetwagala naffe mutuyambe mu tugamba otandika ne mtwale 5 nange nga nyine 5 nejigala teri muntu agenda kujja ku buli strategy kije yakola mu kufuka ekyo kyali because nawe okufuka Sharon oyina woyise ewabi nga weetaaga muntu ali very strong naddala kati nga bino ebitu bye mulimu nti weetaaga kuba mugumu so omuntu omugumu amalirira gwe nawe tolina gwe weebuuzaako nti malirira there is no one agenda kujja kugamba muna I do this naye keera bukezi kumakyo gambe nanga I'm going to make a change in my life tandika nekitono abakyala babeerawo ng'alinze sebo okufuna miliyoni 5 ateekewo botiki zatagenda funa musajja ajja supporting ate abasajja ba men that support women munange nze natya n'okutya someone told me bang yampadde miliyoni 2 nenkola edduuka nengaba nenze nemufuna nampa 2 nganto bye 2 zegenonyereza era omusajja agenda okukwata miliyoni 2 oggakuwa abeera amaze okulaba nti osobola ogahandolinga abeera amaze okulaba nti osobola ogahandolinga naye ensonga lwaki omusajja togenda musaba miliyoni 10 nga yakuteresezaako miliyoni emu n'agenda ogikubuuza ngo onanaagira nga togirina oshegera Sharon ate lwakuba n'abakyala bano batumisleadinga people will never be direct tera kugamba mazima omuntu ajja kujja kugambe muna ebbange nze yampadde miliyoni 2 yasoka nakola business eri n'enema nefa kati yanyongeddeyo ne mugagwe nga weesimye n'ebbaawo nze wange eno yange njijja ku zero nze kabuli 10 ekiri muno kyange neze kane ngamba we wange naye kakati bawolya nga olewo wakola bawolya mwadde ya 2 nangamba Sharon 2 togayina mu business yo nenebaka paka kati kikyannuma nze bakite bampaza business muna Sharon sibo ekito bwe kiri buli muntu partner we gwe yafuna alina obusobozi bwe kale bampeyo njagala otunuulira abantu abasinga okukaba be bakyala babagagga
ate abakaga bazigaba ebbali. Let's talk about that by the way. Si basajja kuzigaba bbali nga bwe mugambye sente etaliiyo mukwano tebaamu mukisa eyina engeri gyefumuuka ebeera nga mpewo okitegeera sente ebagikuwanga yabwerere Sharon togenda kumanya ng'eki yakugihandolingamu naye sente we bagikuwa n'ogera n'ogikolamu nze njagala nnyo ekyo ekitono nze generating ekifuuka ekinene kisobole okunyanguyira okukuuma kiki ekyewekoledde mu sweat yo you know the pain. Teri musajja mugagga ng'alina sente agaba sente kikoleko research agaba ki bakuwaako obusente obusobola okukubeezaawo kubanga okwagala omusajja omugagga obeera mu bulamu obuli expensive oyambala engoye za bbeeyi otambula bulungi so bo eva bagaba ebintu nga biri incomplete tasobola kuwa complete everything. That's why olaba abakyala nga bakaaba. So what do you advise us to? What I advise them lwakuba nti olwedde obulamu bwabwe baba babumeesinga n'abuleeta nga ye balina omusteepingako omukyala nti Sharon tulina abakyala abali eyo nga ye ali mu baana be 6 naye nga tamanyi na vacation bwefaanana eva amanyi okufumba mmere ye waka n'agenda kulaba TV ebyo babiwulira nga bagamba mbu mislead women. Kankubuza kino ekibuuzo nakibuuzaako n'omukyala bwe nalina last Sunday obufumbo n'okukola olondako ki. Let's say man comes n'agamba nti kukuwasa kukufumbo n'okukola londako kimusula kukola kuno mpulira kuntamye so either leave my marriage or you leave work. Omuntu ekikula bwe kityo abeera n'effugabbi era omuntu yenna abeera mu obufumbo eva gaba maziga kati gwokola kingagwe olekawo obufumbo omusajja ategeera ku Uganda yaffe weetasobola kikola watanga kibaddewo. We have people who are selfish ne tuba n'abo abali unselfish obuzibu bwe tulina essaawa zino we have people abakulira ku survival ne tuba n'abo abaana abaakula nga bali natured well. Sharon bw'otunuulira tulina abantu be bagamba mbu n'abantu ababeera bannasist abantu babeera selfish nga eva buli kalungi akeeyagaliza kati omuntu bw'ati abeera n'effugabbi ng'ayagala aleeta embwa ye eddami ewaka akutulugunye oyita abeewamu. Sharon buli musajja akugambanga nti nno kubanga nze tunuulira mu religion yaffe bakugamba omukyala waabwe wabeere waka they have to pay you monthly money. Okay. Unless your man pays you monthly money, you can sit home. Mukwata sente ne muzibala n'abeera ng'azikuwa ever. Kubanga ffe mu ddiini yaffe basasula omukazi ng'ayonsa ne bamusasula sente ze ezitule mu ddiini yammwe nnyonse nkubuulira kaakati kubanga Sharon nze sigenda kubeera wa musajja nga musaba okuva ku padi gye nkozesa mama wange mulwadde nina baganda bange ab'okuwerera yayina famire ye ku zino famire ebbiri wagenda kubeerawo emu egenda okusuulibwa. Okitegeera kyova olaba osobola okusanga ng'oluusi omukazi takolera na famire ya musajja omusajja yateeka omukazi ewaka omukazi talina buyambi ng'ate potential ye gy'ayina tesobola kulabirira famire ebbiri. Nze sikkiriza na musajja agamba mukyala mbutuula ewaka nze nkuwe buli kimu bw'onookera ku makya nga toliiwo tugenda kulya ki. Naye promise ngenda mudda kati abakyala abaagala kuyiga okutabula ebizigo oba obikola obisomesa oba tobisomesa. I can teach them nenga kyembakuutira ennyo is to look for me mbawe ebizigo mulabike bulungi. Asobadde oŋŋamba ku how to kuyigiriza ebizigo n'ogamba nno tulabike bulungi ffe ng'abakyala. Yes, abakyala baagala olabika obulungi oba ng'olina omubiri nga gususseko ng'oyagala gusala noonya Nusra Beauty Shop tusangibwa Nankulabye Katale social handles zange nkozesa Nusra Beauty Specialist noonyaako ne woba toze kunoonyako ku bizigo gyange tunyumyemukko ng'abantu tulabe obulamu tugenda butambuza tutya okitegeera tulabe ogenda tandika otya okukola ne oba togenda tunda bizigo you have to look good because guno omulembe gwakulabika bulungi tuli competition n'abantu abatalina byakukola so oyina okubeera ewaka fine ng'okola sente zo naye looking good is a must to everyone. Munoonyeeko enamba yange eri 774597 07740 location nsangibwa Nankulabye Katale wewali omuvule bwe mugenda okunsanga Nusra Beauty Shop. Kale atumuwulidde Nusra atasudde kutegeera ng'ofuna enamba eya WhatsApp kweri nsobola okuba ng'oŋŋamba ne nkuteerako enamba ye nogenda ddala abakyala tweyambe bakyala mfo ky'okwewalana abakyala twezimbe tugyewo ebintu ebirowoozo byaffe byekisu let's support bakyala bannaffe bagamba abagagga kwagalana baavu kuwalaŋŋana tubijjewo ffe twesupportinge tubeere bakayimusula bulungi tukoze ne Nuwa tuli ku Malakai Ecology. Fahad, thank you very much. Achal.